Abakkiriza okuva mu bitundu by'ensi eby'enjawulo olunaku lwa leero bakuŋŋaanidde ku lutikko y'omutukuvu Pawulo e Namirembe okwebaza Katonda olw'ekirabo ky'obulamu bw'awadde omugenzi Alex Mukulu eyafa ssabbiiti ewedde. Ku bano kubaddeko abakulembeze mu gavumenti eya wakati, gavumenti ey'Emmengo, bannabyabufuzi abali ku ludda oluvuganya gavumenti, bannabitone, abakuumaddembe, bannamawulire n'abantu abalala. Sanduuko omuli omubiri gwa Alex Mukulu etuusiddwa ku lutikko e Namirembe ku ssaawa 8 ng'ekulembeddwamu poliisi ya Uganda. Mu kusaba kuno buli obwedda afuna omukisa okubaako ky'ayogera nga talema kulombojja obusukkulumu bwa Alex Mukulu naddala olw'okulafuubana kw'abadde nakwo okukola ebintu eby'omutindo. Andrew Benon Kibuuka akulembeddemu enteekateeka ez'okuziika Alex Mukulu ayogedde ku mugenzi ng'omuntu abadde owatwa ekisize atamala geewa buli muntu. Nadde njogera ne personal assistant we abadde naye ebbanga ddene ne mukulu wabo ne mugamba nti n'otatugamba n'agamba nti nga manyi nti ajja kutereera. Alex ng'alinga miracle man, superman. Tajja kutereera atambuze nti ani yagamba obbagamba nti ndi mulwadde. Zaki Mbeeraze Mawula, meeya wa divisioni y'e Rubaga, omugenzi amutendereza olw'okulafuubana okulaba nga Uganda efuna obukulembeze obussaamu ekitiibwa buli muntu. Ng'era y'omu Alex Mukulu n'abadde avaayo yansanyusa nnyo okubanga yawagira nnyo enkyukakyuka mu Uganda era yawagira His Excellency Sentamu Kyagulanyi. Omukubiriza w'olukiiko lwa Buganda ow'ekitiibwa Patrick Luwaga Mugumbule ku lw'Obwakabaka bwa Buganda asoomoozezza bannabitone okutwala omulimu gwabwe nga gwa kitiibwa ate n'akuutira n'abaana b'omugenzi Alex Mukulu okusigala nga bali bumu. N'olwekyo twagala okukubiriza ennyo bannaffe abasigadde mu nsiike eno munnaffe mwabadde okukuuma ekitiibwa n'amaanyi n'entambuza ey'omulimu gwabaddeko kubanga omulimu mugazi nnyo ogwa art gwabaddemu. Katemba mugazi nnyo, ayigiriza ate n'asomesa abantu abasigadde bonna. Tusaba famire yonna bannaffe abaana bonna abasigaddewo mukwate empisa eza taata wammwe. Abaana b'omugenzi mu kusima kitaabwe bamutontomedde ebitontome wamu n'okuyimba ennyimba ezimusiibula. Discipline. You believe the Ugandan stage could be more than Katemba, that our stories could be intelligent, provocative, demanding, beautiful, and worthy of being taken seriously. It is well. Akulira oludda oluvuganya gavumenti mu Parliament Joel Ssennyonyi atenderezza nnyo Alex Mukulu olw'okukozesa obulungi ebitone Katonda bye yamuwa okusobola okuleetawo enkyukakyuka mu nsi. Buli omu ekitone kye oba talanta oba obusobozi obwo alina okubukozesa productively ne bumuyamba ng'omuntu ne buyamba abamwetoolodde n'ensi gye tulimu. Ensonga eyo Alex Mukulu yagitegeera nnyo era n'akozesa platform ye n'akozesa ekitone kye talanta. Kyobudde olaba ffenna we tuli wano, kyobudde olaba eggwanga lyonna lyategedde era n'ebisaalirwa awamu ne famire ku lw'okufa kwa Alex Mukulu. Akulembeddemu okubuulira mu kusaba kuno ddiini wa lutikko y'e Namirembe Canon Dunstan Kiwanuka Mazinga asabye abakkiriza okwegendereza enkozesa y'ekigambo rest in peace ate n'ekigambo mukungubazi omukulu nga waliwo omuntu yenna afudde. Bakireetereza oba ekyo kiri RIP nti rest in peace. Bayibuli eri clear mu Isaya 5:7 ng'erambika bulungi abantu abawummulira mirembe. Si buli muntu yenna awummula mirembe. Nayo mwawole nga anyeenya omutwe. Rest in peace, bakireta kakati. How do you know that others are resting in pain? Kakati ekyo kimu ekyokubiri kye kino sebo bono kitwala mu Parliament.
ekya Chief Mourner. There is no one who is chief mourning like the children and the wife. Minisita omubeezi ow'obuwangwa mu gavumenti eya wakati Mary Kamuli Kuteesa ategeezezza nti gavumenti essaamu ekitiibwa emirimu gy'abannabitone nga y'ensonga lwaki yakkiriza okuziika Alex Mukulu mu bitiibwa bya gavumenti. And it is only the president who makes this decision. And so I apologize for those who are waiting on this decision, and it was delayed because it's only him who had to get to that paper to answer. He decided that Alex Mukulu, this gallant soldier of this country, deserves that flag to lie on his coffin on his last journey. Why? Because an official burial is granted to an individual who has made exceptional and distinguished service for his country. Omubiri gwa Alex Mukulu gutwaliddwa mu makaaga gasangibwa e Bulange Mengo wagenda okusuzibwa okwongera okumukungubagira ate olunaku olw'enkya agenda kutwalibwa ekijjabijjo Gayaza mu disitulikiti wa Kiso okuziikibwa. Gerald Damulira agafeeyo ku Spark TV.